Weewaawo akati omukyalo ono yeddira mpologoma. Omukyalo ono muzzukulu wa Ssebuganda Namugozi era nga obutaka bwabwe butudde lwadda. Era omukyalo ono munyolo kubanga ab'empologoma jjajjaabwe yava Bunyolo. Akati mu kitundu kino omukyalo ono abuuzizza nti kiva ku ki omuntu okutandika obulamu bw'okukyuka. Mulangira bwe natandika okuwuliriza ebirooto by'oddiramu abantu ne mbiteekako omutima, omubiri gwange gwatandika okulwala. Natandika okulwala, ensingo yankutuka, ebisulo byatandika okumbona omubiri gwonna, ebisulo nga bintambula omubiri gwonna, buli wenkwata buli wamu bisulo. Kaakati n'abuuza kiva ku ki, ndekerawo okuwuliriza ebintu ebyo. Akati nja kuddamu bwe nti omanye ekintu kye bagamba nti oli wa mukisa, baga nti ekijja omanye kinyaga bitono. Ekirala si kirungi muntu kutambula mu nsi ng'alina ky'atamanya ekimukwatako. Si kirungi kintu kugwira bugwizi nga bulijjo tokimanyi. Osanga omusajja ng'alina emyaka 60, omwana we ng'atabuse omutwe n'omugamba oyo Lubaale, omusajja n'agamba eki ffe bye tetubanga nabyo wano ne jjajjaffe teyabikolako. Nsonga ki? Nti waliwo ekintu ekyamulaaza. Ewadde okimanyi nti eriyo Lubaale nga baamusiba ab'ekika, n'ajja kutuulira ebbanga lya myaka 4 nga tavangayo kweyoleka naye nga tabusi bibyo. N'obeerawo mu bulamu bw'omuntu nga weebuuza lwaki nze, naye nga tolwala tokola ki, naye nga Lubaale akuluma agamba tuli beekweka. Okuwuliriza ebintu bino eby'emisomo gya Lubaale, omubiri gwo ne gutabuka, oba otandise kweyayuya oba kukola kyoba n'olwala oba ensingo biki, ebisulo ne bitandika, kye bayita empewo okusituka, kye bayita empewo okwejjayo, kye bayita empewo okweraga, kye bayita empewo okweyanjulira, nti bulijjo weetuli naye twali twakwekweka. Si kirungi mpewo okwekweka, era kya bulabe. Okitegedde? Bakugamba bulijjo nti omulogo kuloga ng'akwekwese ofundako omulogo akweraze. Omulogo akuloga ng'akwekwese okanda kulaba ng'okenena oggwaawu, abantu ne balowooza nti olina ne mukenenya. Eri abantu abakenena bokka oli n'akenena n'afuuka akati, naye nga bw'agenda mu ddwaliro ne bakebera mukenenya oba endwadde endala ez'enjawulo ez'ekizungu nga tazirina naye ng'ate ayongera kukenena, temutera balaba ku kyalo. Eyamuloga oba eyamusimbira eddogo, mu maaso g'eddogo eryo yateekawo engabo nga tosobola mulaba nga n'eddogo teryejjaayo. Ekintu Lubaale aba kyakizannyirako. Lubaale alumanga ddogo n'okusingawo, ate Lubaale alumanga siriimu. Si kirungi kubeera ku mpewo nga tomanyi nti ozirina. Okitegedde? Si kirungi, nkiddamu, si kirungi kubeera ku mpewo nga tomanyi nti olina empewo. Empewo nzibu nnyo. Empewo, omuntu aliko empewo eyo eba nnaku. Era tulina olugero olugamba nti musamire omuwone, kubanga Lubaale si mwangu. Okitegedde? Kubanga Lubaale asobola n'okutta. Abantu abasinga be mulaba bavaamu embuto, abazaala abaana ne batakula, Lubaale. Nabbuguma biki ate olubuto baaluwanika baalusibira ku mugongo biki, Lubaale. Abantu abasinga be mulaba be balongoosa mu malwaliro, gundi baamusazeemu omwana, Lubaale. Ekitundutundu ky'okusalamu omwana guba muzimu, nga gwabanja akambe kaage emabega bajjajjaabo nga bana, nga gwabanja ne gukoowa, akambe ne gutandika okukalwanyisa. Okitegedde? N'ozaala nga buli budde nga bakusala, oli waabise oli waabise, kivaamu ne bakuggyamu nabaana oba ne bakyusa nabaana oba ne bakutula enseke. Mukazi wattu n'ozaala abaana 2 bokka nti ozaala bubi. Muzimu gwasaba akambe kaagwo, bajjajjaabo bonna ne balema
ne gutuuka okunyiiga akambe ne gukafula kyakulwanyisa. Okitegedde si kirungi kubeera ng'oliko empewo nga totegedde nti ndiko empewo. Ekintu ekyo kya bulabe nnyo. Musamire omuwone. Bwe ndikutta ndikwata mulala. Okujjako nga temuwuliriza bigambo ebyo. Musamire omuwone. Ekigambo ekirala, bwe ndikutta ndikwata mulala. Omuntu alina olugero olwo aba wa bulabe. Mukwano gwo bw'aggamba nti bwe ndikutta ndikwata mulala, nze ngamba naawe ku kyalo wandibadde osengukawo. Bw'abanga Lubaale alina enjogera eyo nti bwe ndikutta, so tekiri nti bw'olifa. Bw'olifa ndikwata mulala, kiri bwe ndikutta ndikwata mulala. Ebintu ebimu muleke bitwala ng'ebitalina maanyi. Ebigambo ebimu mubiwe ekitiibwa, mubiwe amaanyi nga bikulu. Bwe ndikutta ndikwata mulala. Omanyi kye kitegeeza? Omanyi obunene bwakyo? Okuwuliriza omuntu ayogera ku bya Lubaale bajjajjabo ne basitula amaanyi, ekyo wandibadde okikubira mu ngalo. Gumira okulwala, gumira okutuka ensingo, gumira ebisulo. Wabula kati ky'olina okunoonya nkoze ntya okukkakkana. Toyina kkowa kuwuliriza. Oyinza okuba nga wayeruliddwa ekkubo ery'okutandika okwezuula. Oyinza okuwulira ebigambo ebyo bajjajjabo ne basituka, nga lye ligenda okuba essanyu lyo. Kati ebintu ebyo byonna bibadde bulijjo byakwekwekamu. Okimanyi nti libadde eddogo mu bulamu bwo? Bibadde byakwekwekamu. Bibadde bijja kutuuka bibeere nga binywa ku musaayi gwo, ku mubiri gwo. Binywa ggwe. Abantu bangi nnyo bakenena naye nga kiwanuka ya muluma. Oli n'amyuka n'emimwa, abantu ne balowooza siriimu. Oli n'amyuka emimwa n'amyuka amaaso, tagejja, takola kitafuna mubiri, naye ng'alimu omusambwa gwa musoke, naye nga gwekweka. N'omugamba oyo Lubaale yakuluma olw'okuba talina bizibu birala by'alaba n'agaana. N'agamba nedda. Okitegedde mu mbeera bw'etyo. Kakati ombeera bw'etyo, nyabo gwe ekyo wandibadde okyebaliza, wandibadde okikubira mu ngalo. Musamire omuwone. Gwe bagamba okuwona atera kuba mutemu. Duka omuwone, mwekweka omuwone. Okitegedde? Aba mutemu. Musamire omuwone. Bwe ndikutta ndikwata mulala. Bwe ndikutta kyeki? Tekiri nti bw'olifa ndikwata mulala. Kati bw'owuliriza ebintu bya Lubaale amaanyi ne gasituka, olina kwebaliza bwebaliza. Kati agamba olowoozi gw'owulidde, kati gwe singa yeggwe muntu agamba nti mulangira emitwalo 10 giiyo ginywemu sukaali. Okitegedde? Wabula totegeera lwaki ekyo kibaddewo. Kiki ekibadde kirina ddiiro oluvannyuma lw'okubanga ebintu ebyo tebikweyolese? Kwe kufuna olubuto ne luvaamu. Kwe kufuna omusajja n'akuddukako. Kwe kuzaala abaana 4 n'okuzaako omu. Kwe kuzaala obwana bwo 2 akamu ne kafa accident. Ekintu kikulumira mu ddiba muli mu kasomyo nga bw'olaba obusisi mu ggumba. Kati ekintu kyavuddeyo, weeyise engalo mu maaso, kyavuddeyo noonya nkitereezezza ntya. Kireke kikulwaze, ekikulu kasita wakitegedde. Kasita okulwala si kufa. Bw'oba oli kumpi tambula weezuule. Bw'oba oli wala tandika kubuuza nkoze ntya abajjajja okukkakkana. Kati otandika okuwuliriza essaala ez'enjawulo, bakuweereze ku ssaala ez'okukkakkana, bajjajja bakkakkane. Naye okusituka kwabwe kirungi kuba bulijjo obadde tomanyi nti olimu ne Lubaale. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.